Father wakayuwa. Okay. Ewaffe Kurembalala ekigo bakiyita Kinoni Parish naye ekyalo bakiyita Seke. Kilomita nga 15 okuva wano e Masaka. Kurembalala. Ewaffe gye banzaala. Mama ne taata gye bali. Maama gyali ye Christina Nancha yakaweza emyaka 7 mu September this year. Taata yafa nga ndi muto nalinga mu P4 yafa. Taata yafa taliyo. Bajjajja nabo baafa nenga gye tuli abaana 7 nze ndi like a fourth born mu family. Yes. Abalenzi bameka abawala bameka? Abalenzi tuli 4 abawala 3. Yes. Mulimu ba father nga goba gwe wavaayo mu family? Okay, ninako bakulu bange bagezaako mu seminario naye Mukama bw'oli awo n'atabalonda. 2 bagezaako, ninawe n'omuto omulala asemba ne yagezaako naye naye Mukama n'atakola kintu n'atamulonda. Ne nkyali omu pozzi mu bazzukulu tulinayo ate akali ebukalasa nawo kali mu kugezaako tukasabira nti obaoli awo bwe kataligirya kanaafuuka ka father. Ate abawala bo eriya yagezaako obusisita oba bagenda mu fields ndala? Waliyo anzirako yagezaako kulaba yali ayagala nnyo obusisita naye ndowooza simanyi kirowooza ate kyekyafiira ndowooza bwe yagenda e Makerere ate ndowooza ne bikyukira ddala yakola computer science ate ndowooza ne tugenda okubira nti ate agenda kufumbirwa naye nga yali akola ki lwakuba nti ate munaye okuyitibwa kati yagenza okumaliriza ate ndowooza gyali gyafumbirwa eyo mu Katende Parish e Kampala. Ate kati ndowooza yagenze mu busomesa obw'eddiini mu budde butali obw'eddembe ku weekend akola obusomesa bw'eddiini naye olaba nga akalandira gamba yali ayagala busisita ndowooza n'atabutuukako naye yafumbirwa ate era mu budde obw'eddembe ataakola obusomesa bw'eddiini. Yes. Omuntu ayinza okwebuuza nti ekyokusoma obufaatha kino wakijja ku ki? Kubanga kale fine abasinga bagamba wabayo akalandira ewaka maybe wakati muli baana maybe oba taata yaliko omufaatha oba omusomesa w'eddiini oba mu bajjajja waliyo kino kyavaawa kubanga ogambye ne bakulu bo bagezaako seminari oba oli awo Mukama n'atabasobozesa. Okay. Wakyagala bwagazinga omuntu? Okusookera ddala obusaaseredooti kuyitibwa kituufu naye mu kuyitibwa kuno ogenda mu maaso nga you make a discernment osobola okukola right decision okusalawo nti mu bingi by'olaba kuba kiyagala okukola kyokkwata naye nga bino byonna tebitandikira wa mu family gye tuva nti okuyitibwa kuno obaako ne biweegomba. Kati nze ntunula jjajjange bamuyitanga Alphonse Kasujja Bukokoma bodda mu parish ekyamaganda y'omu ku bantu abagundivu abamanyibwa ennyo ddala mu kulaba nti baali bannyikira eddiini yayo mu kukkiriza era mu 2022 parish beera ejaguza emyaka 10 ekyamaganda. Nkuyigiriza kwa Bishop Jumba mu message yasoma yajja amukoonako nga omu ku basajja abaakuuma okukkiriza. Jjajja oyo naye yayagala nnyo abaana be era yabafuba okulaba nti abayigiriza nnyo eddiini. Mu baana be omwana we omukulu n'amutwala ne mu seminaari ate oyo ye taata nti taata yasoma e Bukalasa n'ava n'agenda e Katigondo n'ava e Katigondo mu myaka egyo egy'emyaka nga 1960s n'agenda ate mu kibiina ky'abayeezu bwe tuyita Jesuits e Roma n'asoma naye muno Mukama nga bwe tuli nti kuno kuyitibwa kiraka eti yamulonda ate n'ava mu kibiina ekyo ate n'agenda e Bungereza n'asoma ebirala byasoma ebya business n'ebyamawulire. Yeah. So okay, natufuna nagenda kujja wasomera obufaatha mu seminariyo katuddeko eno emabega otubulire ku nasariyo primary secondary paka watuukira wali? Okay. Natandikira okunzaala banzaayira Kampala Busega gye banzaayira so nasomerako e Busega ku preparatory nasale mpaka wansi wanaawo mpaka mu P1 teni kati atolo okutikkira byaliwo ebiseera ebyo? Tebyaliwo kyalemeddwa bitegeera nali njagala na P7 babatikkire n'abasiniya simanyi lwaki biri nange sinabitegeera bulungi naye mbiraba nawulira jo Minister wa Education fashion yajja naye tebyaliwo mu budde buli naye nga gye nasomera paka P1 then P2 nenzija ne tujja Masaka nensomera ekyamaganda ku St Vincent
from P1 up to P5. Then P5 second term up to P7 nensomera ku St. John Bosco Kibulala Primary School nga tata we yafiira kati ate nenfuna headmaster w'essomero eryo yaga nti ye agenda kukola kyagenda kumpeerera n'antwala mu ssomero eryo. Then after P7 nenkola interview ey'Ebukalasa nenjiyita nengenda Ebukalasa nensoma. Then bwe nava Ebukalasa negatta ku seminari eyo eya St. Mbaga bagiyita St. Mbaga Major Seminary Ligaba. Eno gye nasomera emyaka 7. Emyaka egisooka 3 nasoma emisomo egya filosofia, nenfuna degree eya philosophy. Then after atunenganya nenkola pastoral work. Pastoral work namukolera Villa Maria mu tendekero ly'abasomesa nga nsomesa abasomesa nga ngendako mu nursing school e Villa Maria ate nebwana mu novitiate gwali mwaka mulamba. Kati ate nenzirayo nensoma theology nenfuna degree ya theology mu 2014 era wenava 2013 nafuna obudiakoni nabufunira Villa Maria nga twali tujaguza emyaka 10 ejabwa father abaddugavu. So ffe twali abadiakoni ab'ekijjukizo ku mwaka ogwo 2014 nenfuna obwa father mu mwezi gw'omunana nga ennaku z'omwezi 2. Bwe namala okufuna obwa father gye basooka okungabanga ba mu parish ey'Ekyamuliibwa gye natandikira obwa father nensangayo Father Christopher Musinza omulemirembe yafa kaakati yafa mu 2021. Nakula naye emyaka 2 n'ekitundu kuva 2014 mu mwezi ogwa September navayo mu 2017 January. Kataataawo ne bansindika ogenda okusoma, Bishop Kagwa nansindika ogenda okusoma e Roma mu Italy okusoma ebya mawulire. Nali sibisomangako kitegeeza nagenda eri yali crash program because nali nasoma philosophy theology nenfuna obwa father. Nekati ngenze sibisomangako baagala nkole bachelors mu bbanga ttono ate ne masters. So yali crash program nga nsoma ku makya ne kawungeezi nti nga kitegeeza nasoma emyaka gyali 4 nga kitegeeza byonna byonna nalina okubikondensinga byonna mu ndimu bachelors ate ne masters myaka 4. Kitegeeza nakeera ku makya ku saawa 2 ntandise classes 10 saawa yange emu ngolonyi nvaayo netikanga emmere eri omu eyo wensula mu college paka ku university saawa 7 etuuka nga nina okulya ate nzireyo okukola ky'okusoma. So nasoma nenkumawo nemaliza mu 2020 mu January 2021. Then nenkola ki nenkomawo mu Uganda nga maze masters yange. Kati mwe nakomawo ne banga ba radio wano nga general manager naye nga nsinziira kusaza wensula ate nenzija nenkola wano ku radio Centenary. Yandibuziza lwaki omusumba Bishop Kagwa nga yakwagala nnyo lwaki yalonda muggwe mu bangi okutwala Roma okusoma ebyamawulire era ndowooza yasooka n'okugaba nga wakamaliriza obufaala. Era kituufu eyampa obusaaseredooti era nangaba Ekyamuliibwa naye sigamba nti nze ndi wanjawulo naye takola yekka alina olukiiko gye tuyita ba board of consultors naddala abamuwa ku magezi alino mu kwebuuzabuuza ku lukiiko olwo n'abalala booli abo batunulidde ensonga nti Father Gundi yandikoze ekimu eby'omubulamu bwe gye bujja mu maaso bandoza bamuwa amagezi nti Father yabadde akola ki asoma amawulire ate nze naye sikirowooza nga nako mu bulamu bwange nsobola okusoma ebintu bino ebyamawulire kubanga nze mu bulamu bwange nali ndowooza nti singa nfuna obwa Father singa bambuuza olunaku olumu nti wandyagadde kusoma ki kupanga nalina bintu binamu interest ez'amaanyi litage ebyentendereza nga mpulira nga ebyo binamu interest y'amaanyi nga ndowooza okusoma guidance and counseling nga psychology kubanga mpulira nti I can give people time okubawuliriza okukola ki ebyo counselinga nga ndowooza nti nabyo singa mpa omukisa nabadde nkola era nga nalowoozaako dda nenyiza obisomera ekisubi ku university naye nagirowoozaako dda. Nina ekirala ekyokusatu nali nalowoozaako kyekyobuwa teacher education because nali nabikola ku pastor wako mwaka mulamba nga nsomesa kati nga ndowooza ebintu bisatu but I was surprised nga banga abantu bagenda kusoma ki byamawulire nzoga nti babikaka ate naawe n'obyagalirayo. Ffe mu Eklezia mu buweereza mu bwa Father kati nze nalinaku bye ndowooza naye bakola ki bandowooleza ebirala
kati you try to adjust and you become flexible. Kubanga bwogamba nti nze nnemeddeko sijja kukola ki, kubanga jjukira tuba tufuna bafaatha babuuze batubuuza nti ondazaanya okumpulira n'abalinzirira bonna nga bishop yakubuuza n'omugamba nti nkulazaanya ne bagamba Katonda atandise omuggo omulimu omulungi agumaliriza. Kati awo nno obuwulize kikulu nnyo. Kati ffe bafaatha kyagamba nti kino kyagala kyosoma oyinza okwagala okubisoma naye ne bagamba tolina gyojja bikolera mu ssaza because bo tebalawo bwetaavu byosomye gye bugenda bikolera. Kaawo nno obuwulize kasita bagamba nti genda osome kino weekuŋŋaanya n'obwongo bwo n'ofuba okulaba nti ojja mu mbeera eyo ate n'ogenda n'okola ki n'okiikirira bulungi essaza n'okola ki n'obisoma kubanga kiswaza. Bakutumye because kati nabwe nagenda e Roma nali nkiikiridde Masaka Diocese mu bye nali nsoma ne kati singa weebuuze singa bwe nalemererwa singa nagwa because waliyo challenges nnyingi nnyo. Tinava eno ngenze e Roma maze emyaka gyonna gye ku nsi njogera nnimi okusookera ddala Luganda na Luzungu. Nasomawo ku Latin mu seminario naye nga sirwogera. Kati jja ngenda eri mu ggwanga erya Italy tebasomesa mu Luganda tebasomesa mu Luzungu, olina kusoma mu Luyitale. Kakati yali challenge y'amaanyi era bakuwata emyezi 2 okulaba nti oyiga olulimi. Bwe nali naakatuuka nti nasooka genda kukola ki language course. Kati emyezi egyo 2 nga eba crash program oli mukola ki oli mu kuyiga lulimi ng'ofaayo bw'obeera nga kibebe olize mu baby class bakuyigiriza alphabet okwatula okukola ki ne baku exercise bizibu but with the time and patience and perseverance okola ki osobola okutegeeza oluyitalo lutegeera bulungi. Ngezaako kubanga naloogera emyaka egyo nabeerayo emyaka 4 at least kati I had become fluent doka kati sikyalu practicing naye at least bwe manfunya ate muntu gendugera naye bikumawo byonna naye nga because muntu asomeranga nga mutukolera ebigezo tugenda mu bakristo mu kusinkana abantu lulimi lukola ki lwoyambisibwa. Oluzungu ate ng'ojwana nakumera wano 2 nga Luzungu bali bagana kufuumuuka mu mutwe gwange era kati nina essaala ezimu ze nasigaza nga zomu nibo ngamba nti eno essaala nkyo kati nga iri mu Luyitale ebimu byalookingira mu Luyitale ebimu naye nga bwe bulamu bwe tebufaanana. Yesebo ekyo ndowooza kyali kyakusoomoozebwa era bw'otaba mugumiikiriza ddala ku mawanga eyo oyinza okuddukayo n'okumawo kubanga okusookera ddala emmere tumanyidde kulya matooke. Tubulire ku mboozi kati ninye emboozi y'e Roma yali etya emmere eri etya ebyensula ebyentambula biri bitya kati kubanga bw'otabeera flexible ng'ogenze mu mawanga ngaago oyinza okumaliza nga obulwamu bukutamye n'ogamba kanzire ewaffe otuuka tugeze kati nze nava eno Uganda agenza okusoma communications ndi omu mu budde obwo nagenda nzekka. Waliwo n'omuwala we yali muwe Kampala naye nga I think mu eastern part of Uganda ne tusinkana naye nga tetumanyiganye ate nga tulwa okusinkana because nze ndi father ate naye alina gy'abeera nga tusinkana mu University lwokuba tukola course y'emu. Kakati ng'onoonya baddugavu banne oba oliawo nga oba bayira ku ngalo bw'onaalengerawo mu Nigeria n'olengerawo mu Cameroon ogamba kati nze abadde azaayo nkoze eki nzaawuse ndayo muddugavu munnange. Kakati nga eba nsisinkana n'encounter you meet people from China, people from India, people from Colombia, people from Brazil, people from Mexico, people from France, Luxembourg ne wala yona na Bungereza ne musinkana mwenna nga mulina okutambuza obulamu tojja kukulembeza gwe kyoyagala n'ebice ebibagatta ate ng'olina ofuuka okulaba nti ofiitinga muki mu mbeera ne mu situation ekola ki eriwo tojja kwerowoozaako nga ggwe ne munoonya ebikola ki ebibagatta. Awo nno obulamu bukalubamuko but when you adjust ate bulamu bukola ki bwanguwa. Emmere nga tojja kulabayo ettooke lunakulamanyidde okulya eno kamugenda kulya bigaatigaati kumpi eno nga bwe tulya amatooke teri balina ebigaati tuyinza okulowoozaako nga amatooke emigaati then tuyinza okulowoozaako nga amakuloni bye bayita pasta oba spaghetti. Kati yemmere kumpi nti ojja kugira ekyemisana oyire ekyeggulo kati tebikeeta tebitama bw'oba ogenze oba ku bino byova ku byokugamba nti kati ndi waka kukola ki egyo nakuwoomerwa naye ogamba nti kati kandi buli kimu kyebakola ki kye baleeta kanoolya n'obeerawo father kati naawe byakutama wakoowa emigaati n'eyamakoloni
olumombe ne kati mbaka kati ngandi eno waffe lwaki mbali amakulu nga oli amatooke ebiri nabiri kije myaka je nali eri kati nina kudda ku mmere yaffe yakuno transport we yali atya abali gamba mune ziri kyobula nti fe tukyali batuyita LDC is low developed countries Uganda mwetugwa but gera amawanga Europe ti amawanga gakulaakulana ti nyonyi tugeze nyiza okuba nva mu kibuga Roma ngenda mu mambuka ga Roma manya ga Italy Venice babo ina mwaka sente kanyonyi kalinyo ogende okoleki okwangwirwa motoka bugali boda na basi nyonyi jezire nyingi train jezire nyingi era zikole byentambula basi motoka special na bishi ku pichi then obugali because babazungu baganya okola exercise yo kusinga nga abantu bangi bakola kibavuga nnyo obugali bavuga nnyo obugali bano bajja kusinga nga omuntu ntiye tukutuku sabula bayo obonna bulaba nnyo waffe eno Kenya Uganda Tanzania nesala bayo tukutuku ne pichi siza zine zaffe ziboda buli bulala pichi bulinga busukuta pichi obutono nyo obugali olaba bugali nga babuvuga nnyo lwakuba nti exercise ate n'oku creating a space nti nga olafu wane waffe Kampala nti buli muntu ayagala avuge emmotoka bate tebabirowooza animal transport ndogo imbalance nze we nali wali Roma tebyaliwo nnyo naye wali ebitundu ebimu ate nga okola ki nga gyebiri yes embeera y'obudde yaba etya summer winter akasana kaakeeyo kakati era byonna ebyo olina okumanyiira nti ogenda tugeze nagenda zigwa mukaaga tunogenda nga bagiyita sama ng'ogusana guyitirivu nnyo tosobola kubeera mu nnyumba nga temulizi AC mubeera muli nga mulimu zi AC obudde bonna ku fulawa nfuna kuki kati n'omanyiira ogusana ogwingi ennyo kati obudde mwezi gwa 10 obudde budagedako okukyuka obudde buziba misana nti ziba saawa nga 2 ez'ekiro naye ng'omusana gukyakola ki gukyayaka kuba tomumanyira kumanya nti saawa 2 ng'obudde bwakoze ekibwazibye edda gwa 11 gwa 12 ate mbeera nako okukyuka mugenda mu winter obunnyogovu ne butandika era ne bakulabula nti wano olina okufuuka olaba nti oguze buli kimu kyolina yambala mu kwesabika olina okusabika omubiri gwo olina okwesabika wenagamba kubanga ate singa empewo enaakuyingira ogenda kulwala pneumonia na biki ebyo bakuze eno nga baziza mulambo awo nno kikulu nnyo n'osabika engalo gloves wenna emitwe teri mu budde bwa winter ebya smartness obivaako noyambala nga kwesabika mwenayambala nga ebintu ntubiyitirivu nnyo ku mutwe then ati mu December January February oba winter then March April May nimutandika ate obudde bwaki obwa spring gamba bimuli bulabi emiti gyonna nagitojjedde kuliko ebimuli kati ng'obunnyogovu bukyalimuko naye at least nga akabugumiiza katandikiza okukola ki awo nemuddamu nemufuna ku buki ku bulamu mpolampola naye nga yembeera gyetwakola kitwasomeramu nga tojja kugamba nti olwokuba obunnyogovu bw'amaanyi sijja kuva mu kitanda sijja kugenda ku university ng'olina okuvaayo neweesabika n'ogenda ku university ne balekitala beesabise kitegeeza gwe wasomerayo season zino zonna was experiencing byonna because buli mwaka mubaamu season zino nti summer winter spring bifaana bebiti autumn byonna nabyo experiencing ebyensuubulagana oba ebyokugula ebintu biri bitya waliyo supermarkets waliyo maduuka gano agaffe agaccakala ne transactions ziri zitya how do you transact era sente mwakozesa sente ekikazi kati ebyensuubulagana okusookera ddala supermarket gyeziri ennene n'entonotono n'amaduuka amatonotono agaccakala gyegali then kati okusingira ddala bo tebakozesa nnyo bino nti ngenze na sente enkalu kaadi zezisinga okukola era olina okuba nga olina zaffe ATM visa card yes visa card olina okuba ne visa card tyogenda kyuma n'okola transaction tebatera nnyo okukwata nnyo sente enkinkalu buli dduuka waliwo ekyuma ekyo ntuuka yes baboneka gundi at least bya card kusasulira ku cards nawe oli ayina tugeze kati nga amaduuka amatono agagaccakala yasobola okukwata euro tugeze kati twali mu ggwanga lya Europe bakozesa euros kati asobola ozikwata naye ng'okusinga card olina okuba ne card visa card enaakuyamba okulaba nti okola ki obaako ne biweetuusaako father sente zeeyo n'eza wano ozigeraageranya otya mu ngeri ya value kuba kati Munnayuganda ali wano atulaga sente ya Uganda eweddemu value okwata omutwalo ng'olinga akutta 10,000
ndowooza batandikira ku urem ekituufu urem yakusingana nga urem tugeze mu Europe erimu eza Uganda ze 4,000 1 euro mu za Uganda erimu 4,000 kati nga kitegeeza ezaffe tezirina value ziri sente zabali zikola kizirina value tujja kubona euro tugeze 1,000 upoina sente nyingi gubala ku euro emu 10,000 kati bwana euro 1,000 ziba sente meka oba mugagga ne kati ne waffe gamba ziri sente zabali zikola kizirina value so wali odeno wakomawo nazo nali nge ngira ye akasente wakajja kwa fine wagenda kusoma wali ku sponsorship yo kasente gwa kajjanga watu wawera ngamuna kasente kakati mneera nga government nagenda ndi ngenze muyizi kusoma sagenda kola ate nga ndi father nti fa father juka toyina musala gofuna but obera kuki ku busimu kati okusookera ddala wentereza nga bweri ya Ecclesia nti bishop Masaka yansindika bishop Kaggwa ayina okulaba nti ate akola entereza nabeerawo nti ebbanga linakola kirina amaliri nga nkola kingansoma yes bamode scholarship but okubeerawo kwange mu bulamu bwa bulijjo nakola kinabeerawo ntya kitegeeza mba mwana wa diocese balowooza bampaka pocket money ng'omuyizi akoze agenda okukola ekyokusoma cause bwe nabeera obubi nja kukola ate ebiswaza awo nno ka pocket money bakola kibafu okulaba nti bakakuwa ate mu mpumula twagenda nga tingaffe bafather ngogendako mu bigo mu parishes n'okolayo ku butume n'osoma emisa n'owa amasakalamentu kati abakristu basiima service z'obakoze ekizobakoze ne bakuwayo akasiimo oli akuwadde kyakudduukiridde gamba like that kati bw'ogattagatta ka pocket money kabakuwadde ojova n'akasiimo ke bakuwadde abantu n'omutima mulungi n'osurvivinga mpolampola yes naye nakino kankiyisizeewo ddala father muwuliza ali eyo ye wakyali akyalina endowooza ga nti mufuna omusaala ye abalidde maybe oba ku kabbo kali akasente kemuwaayo naye ate mmwe mwongera kukikkatiza nti temufuna musaala just kaba kasiimu kati ekyo oyinza kimunnyonnyola otya endowooza eyo n'emuvaamu era omuwuliriza ali eyo bw'aba mu katule kyategeere bafaatha bw'aba ayinawo omwana we asuubira okugenda mu bafaatha kyaba alina okumanya omwana gyagenze it's not a profession but it's a vocation kuyitibwa mu kuyitibwa kuno buweereza mu buweereza tewali musaala obula waliyo kasiimu ate nga sikagere nti akasimu kajja kubasimu kakakadde kati kisinziira awo nno oli ategeere nti naye ate nga bweweewa omukama n'omwemaliza n'okola omulimu gwe ate aba mukama naye akola ki akuwa era akuddiza waliwo n'enjogera eri mu Lulatini nti providentia Dei non falitum with God's providence there is no failure awo nno Katonda akola ki alabirira abaana be mu mbeera amabanga ag'enjawulo nze kyenkakasa era issue am a witness tinawono ku radio wendi singa ombuuza nti olina sente mmeka ofuna sente mmeka sirina zisente zenfuna era noze waliwo ofiisi omu yajja wano ng'atunula mu nteekateeka emisala gy'abakozi ng'atunula ng'abakozi bafuna sente nyingi ote okusinga nzi gwebayita director kati nga tayinza kutegeera logika eyo nemugamba nti munenza nti ndi father mu buweereza bwange sifuna musaala but nfuna kasiimu awo nno but I'm happy ate manyi abantu abategeera okuyitibwa kwe najjamu gye bali abasupporting oyina agamba father oluusi family zaffe nti fane father like atalina sente ennaku zino nolaba nga oli akusindikidde sente ku ssimu n'abakristu wali abagamba nti father aleka nedda n'akusindikira sigamba mulimu abantu amanyi nti father alina kubeerawo bw'ati era batulabira ne batufaako kati father ekyofiisa yakikkiriza kubanga at the same time you are the MD yes. The station anti yalina okukikkiriza kunaddira okumanya radio yaani nti ya Ecclesia yateddemu ani nti father kati alina okuddayo n'atumanya structures nti bafather babeerawo batya era nze tujja kunsanga nti nteeka NSS sente za NSSF pairs na biki ebyo sibiriiyo because sifuna musaala kati entereza yange ate eri kitovu wa bishop yamanyi ng'eyinza okukola ki gyalina okubeerawo byasi wano nakuyamba okulaba nti ntetenkanya radio ekoleki etambule ate bino bibe nga bituukirizibwa bulungi yes buvunanyizibwa omukulembeze yatugamba sente mmeka yatugamba oba afuna miliyoni 3.5 omukulembeze waffe kale twagala okumaliriza father ebisigadde oba oli awo tuli batwongera okubimanya mu programs endala nga bwe zinajja akagambo akasembayo oyagalize n'omuwuliza wa Sena Radio
Christmas ennungi n'omwaka. Kagambo akasembayo kenyinza okugamba omuwuliriza osena radio oba ne Fic Media, abantu mbakubiriza mwagale nnyo Katonda mu bulamu bwaffe. Katonda gwe tuba tukola ki, gwe tuba tukulembezamu, gwe tuba tusoosa. Katonda ono mu kumwagala atuyigiriza bintu bingi. Ajja kutuyigiriza engeri y'okubeeramu ne bantu bannaffe, ajja kutuyigiriza engeri y'okubeeramu abeetuwaze, ajja kutuyigiriza engeri y'okukola ki, y'okutambuzaamu obulungi obuweereza bwaffe. Naye gwe bw'ova ku Katonda n'ogaluza ojja kutambuza emirimu nga ggwe olwoba okoze ekyo oba olimbye era oba ogudde. Batugamba Father, oba era mutugamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Awo nno nze kye kigambo kiyinza okukola kyokulekera omuwuliriza bulijjo twesige Mukama Katonda, tumwewe tumwemalize, ye alaba n'ebyenkiswa aweera yandala abo abakola ki, abakola obulungi. Father, ne mu famire zaffe abazadde abasinga beesuuliddeyo ogwa naggamba, bamaama bataata basinga bakojja bajjajja, abaana okwongera obbakuliza mu ddiini. Famire n'ogisanga fine nga maama oba taata eddiini bagiina naye ng'ate abaana bakoze eki, oba n'abaana nga babawuddemu ng'omu ku bo yayinamu ku ddiini ate bano abalala bo si bye bakola ki. Nga si baliko kituufu, era nange nyongera kukubiriza abazadde temutya baana kubalambika nakubabuulira, kubanga ennaku zino abazadde ne bitwajjamu bino ebya western culture nti byalabye mu America, byalabye ate tuli mu mulembe gwa digital era nti social media bwe mutwala engeri ekifa mu America kivaawa. Kati tukoppe mu western countries ebirungi, ebibi tubireke, tetwedabira nnono nankuza yabaki wano eyaffe y'abaana. Ffe okulaba nti omwana omukuza bulungi, muyigirize eddiini, muyigirize empisa ez'omu bantu, empisa ez'okubeera omuntu mulamu, bimusomese muyigirize, omulage. Naye leka kugamba nti ate omwana bwe naamugambako taanyiige, n'omuzadde n'obanga otya okugamba ku mwana, eyo nsobi kikyamu. So nsaba abazadde oba bonna obuvunaanyizibwa oba oli guardian, ffe okulaba nti otuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwo, leka kutya kuyigiriza na kulambika mwana. Kyetagisa embooko naye eveeyo Father. Kasita otakuba ate kutta kubanga ate waliyo abakambwe ennyo, n'ayagala ate okukuba omwana ku mutwe, naye mukuba kale wakola ki, wasaanidde, ate tokuba kuyitiriza. Ffe okulaba nti kubanga ekigendererwa ky'okukuba kibooko, ogenda kulambika na kuyigiriza. Tokuba kutta naye kusigala ku mulamwa guli nti oli mu kulambika mwana, okulaba nti avaamu omuntu omulungi ow'enkya. Yesebo. Sikukulu ennungi n'omwaka abantu gibaagaliza. Okay. Nga mmaliriza njagala kwebaza omukulu nankyaziza olwaleero, nebaza n'akadde kampadde nange nendabikako ku mitimbagano, nebaza byonna nammwe abawala abalabi n'abawuliriza, njagala nammwe okubebaza okulaba nti mubadde naffe. Njagala okubaagaliza sekukulu ennungi, Christmas ennungi, ejjudde okwagala, ejjudde okusharinga, okugabana, tugabane ne bannaffe akatono ke tuyina, essanyu eryo Kristo Yesu lyatuleetera ng'azaaliddwa, azaalibwe mu maka gaffe, azaalibwe mu mitima gyaffe, mu byonna bituka ne bitwogera twezze bujja. Let us be renewed in Christ. Ekyo kye mbasabira, era mbaagaliza n'omwaka omujja ogw'essanyu era ogw'emirembe. Father, akagamba ako kaavawo aka Christmas wekikolako okunoonyereza kubanga tuba tujja teba birthday, mazaalibwa ga Yesu, tuba tuli ku birthday party ya Yesu Kristo. Kana akagamba ka Christmas kaavaawo ekituufu ani kakati wona dda Christ wona agatta ebigambo ebyo nti Christmas bw'oba oludda mu kunoonyereza obuvo okujja kusingana ng'okusooka bino gimu gye byatandika byali ate eri mu pagan culture, tugenda tubijjayo mpola mpola ne tubireeta ate muki mulimu engeri ya Christ nga Yesu ne Mass, ate Mass kitegeeza misa. Yes, Christmas naye nga mazaalibwa ge tuba tukuza, tugakuza tutya, tetujja gakuza nga tudde butuuzi, tulina kugenda mu kwegayo kubanga kino kyamagero, semisteri kitusuukirako nti kigambo ne yeefuula omuntu najja n'asula mu ffe baani. Awo nno Kristo mu bwetuwaze bwe naffe tujja kutula butuuzi, tulina kwebbika mu ssaawa twegayirire nga tusoma ebitambiro bya misa, tusoma essaala ez'enjawulo nga twebaza Mukama ono eyeefuula omuntu.
Kale namba yosobola ogiwaayo eriyo omuntu ali ayinza oga nti njala aba oluusi father ansabireko mu ngeri enjawulo nina obuzibu obw'enjawulo bwempitamu njala father mpa omukisa oba alina consultation yonna gyayagala okwebuuzaako mu bya radio byamawulire oba bya bukristu mu mbeera bwetyo. Okay. Enamba yange kambawo enemu ya Airtel. Enamba yange eri 0706 69 6280 0706 69 6280 eyo namba yange. Kale tuyanze nnyo tuyanzege father webale kutuwa budde webale kwogerako namuliza wa Sena Radio ate n'omulabi wa Fik Media naawe abadde atugoberera tukwebaza okubanga otambudde naffe okuvira ddala eri gye twatandikidde ate paka wano wetufundikiridde kansubirewo ina kyoyize ate ne father weeyongedde okumutegeera gwe abadde oba oluusi amuwulira obuwulizi ku Sena Radio oba obadde omulabulabi oba obadde otera okumulaba eyo gy'atambulira mu bigo ebyenjawulo nga asoma mmisa nsubire omutegedde ate olina ky'omufunyeemu olwaleero. Gwogambye nkaddiye maye kati fe abasajja abampi abatono tuse tulaga myaka naye ngenda kuweza 41 years omwezi guno mu nnaku z'omwezi 29 ejja kuba sande eriyo omunda afuta amazaalibwa kinasinzira gye nansanga wenaafuna abajinjagaliza abajinkulisa naye kyonna ekinaabaawo naye nga inakuweza 41 so neera nebaza mukama ankuumi. Yes. Kale nsaba atakumira mpeera abankuumire omukama omulungi abanjagalire nange njagala obbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe ogw'essanyu ogw'enkulaakulana byonna byotakoze mwaka guno alisiti obikole mu mwaka guno nga mukama ye mubeezi si weewaawo faatha. Amiina. Yes.